bambi bannaffe aba Mityana balina emitwalo gijo 9 ate nga bannaffe balina 7 kitundu. Akagapu katono nnyo akusobola okukayungira wano wetulaga bw'ogenda okuba nga ate onnyonnyola ekikusike kyaffe ebigambo ebiri ku lupapula kuno eno oyinza binnyonnyola otya. Bandika busy ranking okuva mu captain nga nze captain wa Jinja. Amina. Captain ranking. Busy ranking. Yeah, man. Amanya aba Tarama Promotions. Yeah, number one promoter. Amina. Bamwita dribble Uganda okuva Mupata Music. Yeah, man. Lero luno nafunye baraga mafini side eno ne ba promoter. Okay. Ekifo kye bagendamu nga bagenze okwesanyusa kulya kola ki kufuna na leisure time. Ebera hotel. Soma tugende tontunulira. Kukuba osangako oba osanzeko omuntu nakusumbwa nakugira ate nakutwalako n'ebibyo. Abeera mubi. Omuntu nga tawulira bulungi n'agenda emanju n'akomawo n'abanga ali awo tategeerekeka nga yenna awulira tayefiringa bulungi. Abeera kigala oba abeera kigala abeeramu ekiddukano. Nyambadde osanga omuntu ku kkubo ayambadde bulungi asibye ayambadde ng'omuntu owa kintu ki kyensobola okukozesa oba nembaako byempandiika oba nembaako byenotinga down. Ekalamu ebeera peni. Waliwo n'omuyimbi asiba buli kaseera bw'aba agenze ku stage akunama ayambala bumpi. Abeera kabako. Waliwo kino ekintu bakiteeka mu kyayi abalala ne bakiteeka mu bintu nekiwoomesa kale ebintu sukaali sugar. Ntambula ku kkubo nsanga omuntu nengamba ono kitole kinaye nempulira nga nzenna antadde ku bunkenke nenjagala okumanya kiki kyennyini kyakozesa. Akadde kamuliridde empiga waliwo omuntu mwana nga musanje kukubo naye mwana kiki naye mwana kwegamba tuli ku bantu tuli okay babadde ne Serena abalina omuyaye balina Gomez balina Suka balina Shiba balina bingi nnyo nga bw'obiraba ku screen y'omunange tuli mu programu ensi 5 ngenze ku luuyi lwa bannaffe bannamityana mweno ssebo mu by'emipiira ndowooza mulinayo ttiimu ey'amaanyi si bwe kiri. Timu eyo ambasada wa Dr. Kamiyoni mumuswaze munamanya. Soka weyanjulireko kubakola ku BBS. Abanda bakuterefina abanya ne gyokolera kyokka kyenjagala. Bampita Robert Kelly okuva ddala Mityana town. Tuli banna Mityana boys tuli bakabyanza ku boda. Wa boda. Mukulu nawe babuzeeko abeeka. Nze Simonium businessman tunda amatooke. Amanya nze Kimunana oba Kimuli nvuga boda era ndi Lubyanza mbagala nnyo. Lubyanza taba na stage wasanga wakola ki wavuga kakati sabo ngenda kubanga nkukwasa kikusike kyenikutte mu ngalo waneno mu ddakiika 2 ezimpewa ssemateeka otandikirewo bwoti kwata. Kakati njala munnyonnyola ekintu kino kibeeramu obutulituli bakiruka bakirimu obutulituli ekibbo. Kati abasirikale batukwata waliwo kyebagira nga bakinywa abasirikale kyebatera okukwata ku kkubo balina bwe bakiyitawo nga bakwata abantu ku kkubo abasirikale ekiddo balina kyebagamba nti bakitegeeza nti oba okyuseza ku bwongo kawunyemu. Waliwo omukutu okutetegeka empaka nga zitegese wano ogunyinyonyolemu zitegese wano oguteekamu ssente baguyita production gagwa radio baguyita CBS.
waliwo ekintu kye balya nga bakinywera ku kyayi mukyogere ekyo omugaati kati waliwo ekintu kye bakozesa ku zi TV okukyusa emikutu remote kati waliwo ekintu kye batera okuvuga nga bavugirako abantu babatwala mu kibuga ebintu ebingi ebidduka ebingi ebitwala abantu mu kibuga emotoka waliwo ebintu bye basala mu wino eyo biri bye bambala endibota waliwo woba enjala ekuluma kikyo kyamu neweetereza enjala ekuluma kyama muki neweetereza osokyama mu woteeri nofuna akadde kamuliridde empiga bangi agegezaako okunyonyola omukutu ogutegeka gwe bategeka sebo kati gwotegeka gwe mwategese bino lwaki wotuwaayi wewaayiriza eyo gye bayita pressure nawe twogerera nga ate omusimbi gwa bannaffe bannamityana gugwe gukunukkiriza okuwera emitwalo 27 bannaffe bakyali ku mitwalo 19 babatwala baba mwerwaneko akatundu kaneno ngenda kubanga ateeka kuwumulizaamu waneeno gwe munnaffe ali ekatulaba tewolera nti kunta production kukwatira ekifaananyi ekirungi ate nga BBS telefina nekikutuusako mu ddiro lyo tukyali wamu ne program ensi 5 omanyi Uganda gwewaka kino kyekibuuzo kyo weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ensi 5 omanyi Uganda.